na Matayo 28 olunya olwokusatu n'ayongerako nti naye ekifaananyi kye kyali nga ku myansa n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira. Jjukira twogera ku oyo eyatudde mu makkati awo ng'entebe zonna ziteekebbwawo zimwetoolodde ng'ayambadde ebitukula. Katosobola kubigeraageranya ku ngoye ezaffe ze tulina. Owooluganda kitegeeza naffe bwe tunaabanga tunaazibwa mu musaayi gw'omwana oyo Yesu Kristo, kale tujja kwanjibwa mu maaso ge nga naffe tutukula, nga tetulina kazigiro konna, nga tetulina kyakunenyezebwa kyonna, kubanga bw'oba n'ekyokunenyezebwa tosobola kubeera mu maaso ga Katonda. Kale booluganda twongere okwekolamu omulimu, kubanga ye atuwadde ekisa ekyo, atuwadde omukisa ogwo nti naffe tusobola okubeera awamu naye kasita tuba nga twekuumye nga tutukulanga ye. Kubanga ate ekyewuunyisa bw'onoogamba nti nno kale nange njagala okugenda Yesu waali, njagala okubeera Katonda waali ng'oddugala, oli yandigambye nti nno omuddugaze. Kale bwe tunaaba akusembeera Kristo waali mu kitiibwa kye, mu maanyi ge, mu buyinza bwe, ku lunaku luli naffe tuteekeddwa okunaazibwa tutukule abooluganda. Bwe tunaaba tutukudde kijja kuba kyangu nnyo naffe okumusemberera. Okubikulirwa 14 n'agamba nti n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga, ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro. Tosobola kugamba nti nno enviiri ezo zaali zitukula zaali nvi, nedda. Wabula omuntu yenna ng'atukula na buli kamu kaaliko nga kaaka keeru nga bwannyonnyodde awo. Owooluganda naffe Mukama atubeere. Kirirabika kitya nga bannayuganda abaddugavu bamusemberedde mu kiseera ekyo, nabo nga munnange baaka nga beeru nga batukula nga ye, nga n'oli takyasobola kutunuulira kala nzirugavu, n'omweru takyasobola kumulaba omweru okusinziira ku kala eyaffe ey'abantu. Oba oli awo mweru oba kyenvu, ndowooza eba kyenvu nti tasaasobola kwawula, wabula ffenna nga tuli mu kala emu etugatta n'oyo kabaka ayinza era asinga byonna. Kale owooluganda ng'otambula mu bulamu buno, gezaako okumanya nti nno ebyensi bino biggwaawo, naye weetegekera ebitaggwaawo, ebitaggwaawo ebiri mu Kristo, ebitaggwaawo ebiri mu oyo kabaka asinga bonna, atamanyi na bano abaffe be tulina, newankubadde kaakano basobola okugamba oba mu bifo eby'enjawulo nti balina obuyinza ku bulamu bw'abantu. Abooluganda mu Katonda teriiyo alina buyinza ku ggwe. Era mabega awo mujjukira nti nno Yesu Kristo yagamba nti owange nze tanninaako buyinza, oyo afuga ensi eno nze tanninaako buyinza, kubanga Yesu Kristo ye mutuukirivu era atasobola kwogerebwako nti nno oba alina ensobi yonna oba ekibi kye yali akoze. Naffe bwe tunaaba akusemberera waali, abooluganda tuteekeddwa kuba mu ttuluba lyerimu. Bassekabaka ow'olubereberye essuula eya 22 olunya 19 n'ayongerako n'agamba nti naayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali mu mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abooluganda jjukira nti abo abagenda okubeera okumpi ne Katonda be ligenda okubeera eggye lye. Kati gwe ne bwe tuba bakuweereza Katonda, abooluganda kikusiigira ekifaananyi, tosobola kuweereza Katonda nga totuukiridde. Nga bw'atunnyonnyola tosobola kubeera ku mukono wadde ogumu ku gugwe nga totuukiridde, nga tonaazibbwa mu musaayi gwa Yesu Kristo. Kale abooluganda kabaka ng'atudde mu makkati awo, kitegeeza nti no ku mikono gyonna alina kubeerayo na bamalayika be abamutendereza. Kirabika kitya nga naffe olwotufuuse bamalayika nga tugenda okutendereza oyo eyakkiriza naffe tubeerewo, kubanga bw'onooba waakutendereza Katonda olina kubeera mu ttuluba eryo. Teri ttuluba ddala owooluganda, oteekeddwa okuba nga tolina kyakunenyezebwa, tolina bbala nga bwe yannyonnyodde emabega awo. Mukama atubeere nga tutambula, tumanye nti no Katonda yardstick gye yatuwa eteekeddwa okututuusa mu maaso g'abooluganda, si ey'okuzannyirako. Omuntu olina okussaayo omwoyo, olina okuteekamu amaanyi, kubanga okutuukirira
kukutukula okwo Katonda kwayagala ng'oli mu maaso ge si kintu kyangu. Olaba ne bw'ogamba nti no bakuwadde kaŋŋambe omo afaanana atya, ne weekuuta omubiri ne weekuuta omubiri, munaye banaagenda okuuta bwe bati ate certain point waliwo akajja okuvaawo, batera kubuyita buki eko nti banaaba balinawo bakuuse ku mubiri gwo tebajja kulemererwa kujjako ko somewhere. Naye kati ng'oli mu maaso ga Katonda nga naawe oyakanga oli mu kitiibwa kye, kirifaanana kitya abooluganda? Mukama atubeere nga tutambula tumanye nti nno olunaku olw'enkya nga bwe lugenda okutujjukiza nti Kristo yalinnya mu ggulu n'addayo eri kitaawe, naffe tusobola okugenda eyo ne tumwegattako ng'ali mu bwakabaka bwe, ng'ali ne kitaawe nga bwe yalusuubiza nti ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Singa tekibadde bwe kityo sandibagambye. Naye abooluganda, ye bw'oba omutegedde, omanya ekkubo, omanya amazima, kyokka ate ne by'oteekeddwa okukola n'obulamu bwennyininyini bwe weetaaga osobola okubeera nabwo. Olunyiriri olw'ekkumi n'agamba nti omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 10 n'enkumi